Kato Lubwama oyo kati nze Kato Lubwama y'omu ku bantu be nali era wayi kino mbadde nakyoga kanjireke kibadde kinsuma simanyi bintu by'olugambo kituufu Kato nze bwe nava enyenga nga bangobye mu seminaari n'engende Makerere nagenda ne nsaba kusoma katemba Bachelor of Drama degree nga njagala kubeera nga Ssenkubuge ne Kato Lubwama. Zikakati ate lecturer wange yanvumanga Semuji Ibrahim Senganda yansomesanga kwa writing for communication nga buli we muwa example mugamba nti nabadde ku KFM n'empulira agina Ntege Sebagala ng'ayogera bw'ati nga ze gwe mulaga gwe nsinga okwagala Sebagala ngamba human Sebagala didn't go to school bw'ogamba gweweegomba kati kitegeeza tetwawukana naawe tuba tuli wano tukola lugambo kati omwami omita Patrick Bangenyi doctor we mudidi department yanga nti agenda osome mawulire kubanga katemba osobola omukola bwoba olina talent ng'ogyewulire bw'oba tomusomye so Kato ate ne tujja tuba nti ye muntu gw'obadde nga okolako olugambo ne lwalumunyiziza ate n'atayomba kituufu awo nga bamuziika wuuyo awo Uganda flag nga bagijjeeko bamutaddeko Uganda flag nkitegeddeko ekimuteesezaako Uganda flag Kato Lubwama abadde muzira President Yoweri Kaguta Museveni ku Heroes Day nti side z'egundi eyo bamuwa omudaali era General Katumba amala akiikiridde muzeeyi yeyo flag gyamutaddeko eyo ng'emikolo gy'omuzira w'eggwanga Uganda kakati ne bamuziika n'ejjita nze tumulako ng'agikuba naye at least azimbye abayimbi bangi kati nga toyinza butamuziika na jjitaye alabika ndoza kiri mu kiraamo kye twategeerako kye tutuukiriza nnaku 7 ng'embuto esindogoma teri kukaaba okugjako ndabyemu ku maziga ag'ekirogo waliwo omusajja gwabadde ng'akola naye omusajja gwabadde ng'akola naye abaddewo mu kufa abadde MC nnyo ate tayagala Kato tugenda kutuuka naye ate neyekabya amaziga ag'ekirogo tugenda kutuuka eyo Seeguya ku gundi kwennyini gundi yasabidde omugenzi eyo ejjita gye bateekayo alabika agiraama kituufu gundi yasabidde omugenzi Pastor Aloysius Bugingo era wabadde bamuteekayo Pastor Bugingo ndoza ng'akonkomola essaala in fact awo wennyini Maama Fiina agambye waayi nze bwe nvanga mu nsi muno Pastor Bugingo ne Pastor Bugembe munsabire question is Maama Fiina obusiraamu yabuvaamu naye Maama Fiina mukatuliki ebya Maama Fiina biri bwe biti kubanga nze mugoberera mukwano gwange myaka kati nga 23 okumanya mukatuliki era twaligenda naye Roma olimba naawe ye okulaba papa ye kati Maama Fiina emirimu ate ne gimukwata kyali bwe kiti Maama Fiina azaalibwa mukatuliki abeera ne sapule buli kaseera era onza nti nzeyeko buwulira ye kati Maama Fiina yagenda mu busiraamu ng'afumbiddwa Meja Kiggundu Meja Musiraamu kituufu n'afunira Sofia naye mukatuliki kulwe era ne babadde ayogera enkozi nga bazika Kato Lubwama agambye nze ndi mukatuliki naye bwe yeekengedde nti bajja mukola ebyomugenzi Kato Lubwama n'akola atya n'agamba Bugingo ne Bugembe wenkola ngamusabiranga naye kaakati Maama Fiina omanyi etteeka ligamba bwe liti erya canon law Kereziya mwe yasinzidde obutasabira Kato Lubwama namba 1183 chapter ey'omukaaga erigamba omuntu nga tebagenda kumusabira mu Kereziya bw'anaaba afudde ayina okuba nga yeegaana Kereziya mu lwatu ekyokubiri bw'aba n'essabo ekyokusatu nga tamanyikiddwako mayitire musanze omuntu afudde agudde wali afudde kati bagamba nti Kereziya emusabire kakati tebamanyi muntu ono ekyo si kusosola wabula temugeza ne mugamba nti Kereziya esosola wabula kiri nti kiringanga yo bankugambe ntya kagamba Kereziya amateeka gano mwemanye tekyusakyusa tegakyukakyuka gadda nnyo olina ssente oba olinakyo oba oli serebu oba oli ani era waliwo agambye n'abuuza nti kati olwo singa Kato Lubwama aleese ssente mu Kereziya kakati kiri nti era obuzze mu Kereziya Kereziya teyagala nti basente mujje naye gwe jangu nga bw'oli bw'ojja mu Kereziya ebya ssente tebaziko ndowooza Kereziya si ly'ekisinzizo oba nyinza okugamba oba lyokka naye kanjogerere okuba lyemmanyi nze mukatuliki ffe tetwogera masinzizo tutamanyi tetwogera ddiini tutamanyi yokka etalemera nnyo ku bantu kuleeta ssente
waliwo amasinzizo getumanyi amadiini getumanyi atalina miliyoni towanika tojja kusabira nsabira abantu okuva ku mitwalo 5 wano omukatuliki oba gwomanyi mukabba oba otaddemu kinusu oba totaddemu kubanga katonda jangu nga bwoli so abantu balumbye nnyo eddiini y'ekikatuliki mu bukyamu kubanga tebagimanyi abakatuliki bo bagimanyi era bamanyi malaba bonna silent oba bamu bagamba kakati eddiini y'obukatuliki erina obuzibu buli omu gyayagala ayigireko okubuulira ne bw'osanga omuntu ali kukuba abuulira enjiri agamba kakati abo abakatuliki kati n'ogamba eyiyo togimanyi oli mukubuulira ate omukatuliki yetanyega kyovula wawuliddeyo faatha ayogera wawuliddeyo ffe tuli mu kwogera ffe abananyiniyo ffe tugirwanirira okutegeeza ekituufu kati ate abanenya be batali kuba nawuliddeko ko nti faaza yasaba ali ku kikaligo nti n'abakatuliki abo abainfluensinga abo nga tebabamanyi nti bakatuliki Gonzaga kuliko omubaka wa palamenti Gonzaga kuliko negundi nona Alozias Matovu ebibonerezo bikirana naye nti nabo bagenda kubonerezebwa mu ngeri kubanga ate father ayinza oba yali takimanyi naye ate bano bo baali bamanyi ate ndaba nnyo Sewungwe Namugongo nga yavunanyizibwa ku kino nakiri kumbe bayinza n'okuba olaba olala otunu yajja n'asembera mu kereziya Rubaga n'asembera omubiri gwa Yesu Kristo ate nga tasomanga ku mugigi tasomanga ku konfirmansiyo kwega nayola ebisiraani awo okugenda mu bintu byatatege yabula n'okubula amagundi omugenzi nga bamuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera era Sseguya tuyinza okwogera mpaka kusulawo wano kibanga mutuwe tugenda komawo n'ebirala bingi Kato azuukiridde mu baana Kato azuukiridde mu mirimu gy'akoze ate Kato alizuukira ku nnaku lwe ffenna lwe tulindira olwa Mukama waffe n'olwekyo Kato weebake mirembe mu linnya erya Mukama waffe Yesu okutuuka lwe tulisisinkana kubanga ffenna bw'alijja nga tukyali balamu mwe mulisooka omulaba bw'alijja nga ffenna twagenda tulyambukira wamu okumusisinkana embeera bwetyo bweri yiye eserengese mpola 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 weeraba Kato mukwano gw'abangi weeraba Kato Lubwama travel bateekamu amagya awo bakafulu mu kutambuza mu kukola ku pepa waka yenna akutwala akutumya ebintu e South Africa bateekamu amagya tukyali ku mugenzi Kato Lubwama azikiddwa olunaku olwaleero principle naye nga tetunatuuka ku principle ffenna tusaba Kato Lubwama azuukire wamu ne Yesu Kristo Kato Lubwama abadde mu katuliki anti wuliriza teweesika mubatize wadde yabwegaana bakatambika wekalinga agamba nti obukatuliki kyava tebamusabye naye Kato Lubwama abadde mu katuliki Pawulo Kato Lubwama era etteeka liri eryamukutte lyokka era tusaba tewali amusalidde musango ku nsi nti tebamusabira kuba bamusalidde omusango nedda tteeka buteeka ate omusango tegumanya nnyumba mbi naye era mu mitima gyaffe ffenna tumusabidde akole ki azuukire era omukatuliki naaga nti tebamusabidde kuba etteeka berigaa togamba nti ate tuli basanyufu naffe tunyolwa nga omuganda baga nti ne gweoyagala omusalira omusango ne gumusinga n'omuliirirako
kati tuli mu kumuliyirirako mukama amusonyiwe ebyamusabako agambye ba artist nze ne mutaneefasa nerineko etteeka lya copyright ye muteekeddwa okuba nga mufata mufune akasente kammwe wabula mbagamba bwe banaali bawanga bye mwagala mugenda kutegeera nti abantu abo babaagala kakati nti bataali bawenga bwe mulyagala mwe mujja okumanya nti nze munnamu kakati Hildeman Dr. Hildeman omukulu oyo yajjayo omubaka Amelia kyambadde mu parliament Bobi Wine yamutuma akole kimu bo nga ab'ekibiina kya NUP bwe bajja mu parliament ng'ate bayimbi bakoleyo ekyafaayo batuukirize etteeka lya copyright kubanga lyayita gye buvuddeko naye ate ensi ekyuse sipiidi weryayitira waliwo ndowooza kaseti gyonyiga bagiyita batya teepu kakati weri essaawa eno ye batukole tutya kyekiriwo ne CD yavaako ne flash yavaako ng'olaba etteeka lina okujja Hildeman bwe yalireeta abayimbi agende anoonye stakeholder consulting ekyo kimu ekyokubiri ate ministry ya justice yeddiza taking over kyokka nga nze ndowooza n'ekibiina kya Uganda Musicians Association twakirabako mu parliament nga kikulemberwa Cindy n'awerekerwa Fina Mugero omuwandiisi we ne kubaako Ragadi yagenda mu parliament ngambira ddala bagenda mu parliament abo benzijukira kati nga bo basaba minisita wa Justice and Constitutional Affairs Nobert Mao babafunire engeri yonna kwegamba bwe babataasa ne basaba ne speaker yali Kadaga akyaliko amongi bya jujjuzi nti era bainambu bali basaba obuwumbi 7 zibayambe kati awo bo nabo balinga ngambu ne bafuna bwe bakozesebwa okugambira ddala nti parliament yebetuteseza kino kireke kuba champion by Dr. Hildeman nga balabanga anaafuna credit ne nuupu kyokka ate etteeka nga liyinza okuyita nga lirina liniensi ennene ku bayimbi kuba ye mudongo kenyininyini alimanyi era bagamba bannanyini bamusiba matayi abali ez'abayimbi bayita mu kakundi k'abayimbi okusuuza Dr. Hildeman ki then n'ekirala Hildeman bamuwa liivu palamenti oba ye yali erina okumuwa sente okugenda okunoonya ba stakeholder oba teziriiwo bamuwe obuyinza okunoonya abantu abasobola okufacilitatinga okufacilitatinga consultation z'etteeka eno anoonye abagala mu ndongo abalumirwa endongo bafacilitatinge bwe balabawo omulyo era principal wabagambye bannayenze temundaba nga ki Hildeman gwe bamukwatagana naye mwegatte temugenda kulya sente za musolo temugenda kukola kigambi kubafuna kola bakatuni bafunako 7% ku bitundu 10 bafunako 7% omuyimbi kati 93 nezigende oli naye ate nti otoba oyinza okukkiriza nti kyekyo kubanga nali njogera n'omwami bakamuleka amanyage yagaana era namusanze ku National Theatre aliwo ku kifaananyi kya Yugatuni alabikako kati omanye ebya Yugatuni biri nti nga ogamba Katonda mwoyo mwerere talina mubiri naye Katonda alabikira mu bubonero kati waliwo omwami alabika mu bubonero owa Yugatuni nga waliwo abalala aba Yugatuni kati naŋŋamba nti music bamugula aba Yugatuni balina gwe bagula mu bitiibwa kakati baba bamugula omuyimbi ne bamuwa ssente kati okumulekera 7% baba bamuyambi na buyambi kubanga olwedde bamugula kati abayimbi babagulwa be bano wammanga sebatta alinga atasigeza nnyo ate obuzibu obuliwo si yekka kati ne Shiba gwolaba omutima gwali mu kuyiwawo omunene music siwe music wa Jani mugula zonna wa Shiba kati mpozi gwayimba kati era bye bimu kubisinga okumuluma obusungu obungi watuuka wali yawaabira Jeff kuba Jeff ndoze yamutika ku kisenge Jeff ayagala na kudduka ku kyeyo Jeff nze personally tabadde kyali wange nnyo naye nga wa muwendo eri families zetubeeramu nze naye family y'aba artist ne family y'abakulembeze obubaka bwange obwa Kato Lubwama ng'omuntu nabuderivalinga eri family ye benakyalayo okubakubagiza era nja buddamu leero bubaka bwa kusaasira nga buva eri nze n'ab'enju yange wamu n'ekibiina kyenkulembera tunyolwa wamu nammwe tubasaasira era bwe tuli baganda tuyimirira wamu
mu buseera oba akazigizigi nga buno. Era okufaananako n'abantu abalala bangi badde bakyogerako. Kato Lubwama ye abadde uniquely controversial nti nammwe abali wano bangi nnyo kizibu okusanga Kato Lubwama gw'ataavumako. Abamu yabavuma nnyo, abamu mpola mpola, abamu directly, abamu indirectly. Naye nga basinga obungi wezambaali Kato Lubwama yakuvumako, gwe abe mukibi Kato Lubwama yakuvumako, gwe bajjo in fact yakubamu ne kumpi gwe bajjo. Kato Lubwama buli omu yamuyisaamu eggaali, olaba ne Katikkiro yamuyisaamu eggaali. Kati oyo Kato Lubwama. Era Lord Mayor abadde ayogera wano, ayogedde ku lunaku lwe twamukyalira. Kato Lubwama ne bw'aba aweddeyo ng'era alina okuleeteramu kezalawo. Naye nga yewaffe ffe ba artist, I would say this is an artist thing you wouldn't understand very easily. Okumu-understanding nga kibadde kikwetagisa naawe okubeera ng'oli ku frequency eyo nga artist. So tumusiibula muganda waffe nga tumuwa ekitiibwa, era muganda wange Kato Lubwama nga bwe nakyogerewo ne kati nkyogera nti nze ogenze ndikkiriya naawe 5 nga sina mbwa. Era nkakasa bwe tuneegwako mu party 2 tujja kuba nga tuli easy. Principal Bobi Wine ndooza ebbanga ddene nga tebalabikako kumbi mu area y'emu n'ebebe cool. Olwaleero mu kuziika abaddeyo. Era abadde 5 we yayisaamu Katikkiro eggaali banasinkana mu party 2 bajja kwegwako kyali mu bulungi. Principal Bobi Wine bw'atyo obubaka bwe bayira eri abayimbi mwagadde nnyo bubadde bwakubagamba kwegatta kusaba kagundi copyright yaabwe kuba Seguya kubamu akafaananyi master parrot ng'afunayo neweziba miliyoni 4 buli mwezi. Bannange miliyoni 4 esente ezo nnyingi kuba abasajja bayimba kati bakyasobola kuyimba. Katunuulira Sizamani nayimba nansana mafalanga ani oyo Angela naye nga Sizamani omutunuulira n'olabirira nga ali bulungi, ali Bungereza, ali abizi pizza. Anti kati goloza owaayi saagala nnyo okugenda mu bintu byakyeyo naye kati kambuuze goloza Mayinja nga bw'omulaba Mayinja eyayimbako Africa 26 najjuza Africa nayimba tuli ku bunkenke 25 Mayinja najjuza Africana nje njogera kuba mu buddo bwe yalingawo ng'ate ebivulu tebiringa byakati tulinga omuntu ajja n'akuwa ssente Mama Fina n'akuyiira n'abala ne bakuyiira zimwe n'akuwa Medi Mayinja alina social capital y'erinnya lyo Mayinja kwegamba nga alina cash okugamba nti ngenda gy'agenza ye atandika okweyiiya tekyali badde kintu kituufu. Ebweru waliyo ssente nnyingi naye omuntu nga Mayinja olaba nti sikyeyali adde akola ki. Ebweru walungi nnyo nga gundi awira asobola okubeera nga Congolese artist based in France, Ugandan artist based in UK. Ronald Mayinja tagenda kuyimba tugenda mukumbulako. I wish him well. Tagenda kuyimba tugenda kukomawo n'ensonga nnyingi. Bannabyabufuzi beefuza omukolo bannakatemba babawadde boogezi kwogera linnya lye kyokka bo babadde boogera bannabyabufuzi olw'okuba munnabyabufuzi yabadde MC. Leka tugende mukumbulako Naalongo Musana Biva Organic and of course Tukuletedde TV. Tunuulira abaami abatukolera eno ye businesses ate ne mututeekako obuwaayiro obukwakulizo naye nze njagala nnyo abakazi wamu ne visas okugenda mu nsi omuntu akuwa bizinensi sajja mukulu amuyita Moses Kasasa, Bridget Namitala, Mary Flavia Namulindwa, mwenna afande Bala bonna baŋŋamba batwagalanye. South Africa waliwo muganda waffe Mwalimu ne Ajat Kusanua Tours and Travel mwebale kubanga mukwasaganya emirimu egyo. Waliwo omukyala bamuyita Shaluwa waliwo bangi South Africa. Kakati South Africa waliwo Aluwa's restaurant oyo omukyala bamuyita Aluwa Bunya awe Pretoria nga TV yagiteeka bukedde TV tuwebera buli lwengendayo afumba emmere eŋŋanda mba ndi awo nga njiraba akawungezi saawa eno ziri saawa ng'emu eyakawungezi emu nga kitundu tuli maaso essaawa emu lwakuba kati bali mu winter bwazibye dda bannange nabadde South Africa wiiki 2 ezise mu winter kati bulijjo ngendayo mu summer ng'omusana mungi obudde buba nnomo bannaye essaawa 12 kitundu
Essa 11 ez'oligulo buba bwazibye dda kyokka nga Uganda bali mu maaso teba tukyali misana tuyinza okusobola Beseguya tukyali ku mugenzi Kato Lubwama omugenzi Kato Lubwama tubadde tuli awo oluganda ne lubuukabuukayo eri mangu nti ate abadde muganda wa minisita w'ebyenjigiriza Jesse Muyingo ebyawaggulu tugamba white oluganda lujja luti oluganda lujja luti era ngenda okumulaba bamu kubawadde amabuga amaagi nga naye mulabako ku lisiti naye abantu bawadde amabugo balabika bawezezza miliyoni nga 2 kati singa amanyi amabugo awo gajja kutuuka kiri nti misaki ate abadde mukwano gw'omugenzi sina mukwano gwe waliwo omuntu ng'ajja kuswala kati misaki Ssemakulu abajja kuswala waliwo wano abantu basatu mbula n'obbaatu abagakwatako kwana mulaba atandise okusembera waliwo wano abantu omu musajja ababiri bakazi bannaye temubawanga amabugo Jesse Muyingo wuuyo tusooke tumale ensonga z'amabugo omusajja omu gwe sigenda kwogera mu Nakatemba bamugyamu takyabirimu yali amabugo ga Martin Angume ne gamuteeka mu kattu yaŋŋamba nti Seguya wankubyeko sitole nti nalidde amabugo ga Martin Angume n'okuba omutwe nti gamutadde mu kattu nambuuza omwana wange yambuuzizza akattu ke kaki kati ngesitole tagitegedde lwakattu kati emugaa nti kekattu ke wabaddemu kati omwana ne batamugamba n'agenda n'abuuza ku bamuliraano wamma akattu ke kaki ate amawulire ne geeyongerayo wabamuliraano abaali tebagalabye waliwo yali agangume gwe tugambye waliwo yali aga Padde Bitama yali ani yali naye yagalya naye kyamulya yawaŋŋanguka yawaŋŋanguka egundi yoyo oyagala kukola kira mbaako wabula ate yali agoono kankuwandikire wano erinnya wano mumanyi omutimbi oyo nedda omutimbi omu ku bakazi kanze kankuwandikire wano ku WhatsApp olabe saagala kukola kalebula kankuwandikire bangambye Jeno Gundi Jeno Sale miliyoni 5 nalabye abantu miliyoni 2,500,000 bweziti abantu bawadde enseke za Kato Lubwama zibaddewo mu bulamu ne mu bufu kati sente ezo tebazisondanga mulwadde abadde ajjanjabanga sente nnyingi era tebazeetanga abamu naye oyo buli ssaawa abeerawo buli wamu omusajja ono alidde amabugo g'abandi Seguya omukulu Kato Lubwama olinooza omukazi obadde ogamba ono oyo naye abbye amabugo Kato Lubwama abadde so private family ye terimu gundi terimu era ngamba mukyala we Namatovu ani simuteekanga mu lugambo nange simuteeka ne mukufa simwogeddeeko njagala osooka otuwe Muyingo nga tunyonyola Oluganda Muyingo John Chrysostom ly'erinnya lyange mukulu wa Kato kati omugenzi omuntu omu ayinza okwebuuza nti ate Muyingo ayingira atya mu bamafumbe ekituufu era Kato okuva lwe yazaalibwa n'okutuuka lwagenze amanye erinnya lya baaba kubanga ndi mukulu we maama waffe bw'amala okunzaala ebulemeeza eri n'afumba ewa Ssaalongo n'azaala Kato n'adda ku nze nedda waliwo awo omuvuka muta Richard Serwanga Richard semberako wano bakulabe kati musajja mukulu bwe tuli abakulu abasigaddewo Kato ne Waswanga bagenze muvubuka oyo musajja mukulu kati nga Ssaalongo bwe yali afaanana azaala Kato ye mwana mulenzi ono yanzirako ate ku ye kwe kudda Kato ne waddawo akavubuka kayita Oscar kali Bungereza ne kuddako mwannyinaffe naye gwe ndowooza nti mwamulabye baganda bange bakungubazi bannange mwenna ffe nga famire wadde tuli mu kukungubaga tuli essanyu jjitirivu olw'engeri gye muwerekeddemu muto waffe okwagala okwo kwe mulaze ffe famire kutuzizzaamu amaanyi twagala okwebaza buli kimu kye mwatukoledde
wuuyo muganda wange bannabyabufuzi babuutikidde okuziika omugenzi Kato. Anti yaŋŋamba nali nkola profile ya Kato n'aŋŋamba yenna Kawundi. Maama yenna Kawundi. Kati ebyama bino lwaki naye kati ntegedde Kato taata wa Kato yali asoma bwa father nga katikisiti musomesa ate ono Mujesi Munyingo yali asoma bwa father Enyenga seminary ne bamugoba ebyago bya Muyingo byakugobya nedda ebyange byali bina bannabyabufuzi babuutikidde nga tebannabuutikira n'atulaba ayagala okumanya ekyago bya Muyingo Muyingo bamuwandikira ebbaluwa twali Nyenga buli bbaluwa gye bakuwandikira mu seminari father basooka gisoma ne bagikuleetera si kulanga bakuwandikira ebbaluwa enzibu kati bawandika ebbaluwa weebale kusaba mukyala wo yazadde Muyingo yazaala kakati ndabayo tonyumya nedda tojja kuleka mboozi ngeri wakati kati olina jjajjaawo akuyita atya jjajja abampita mwami kati ononaga nti mukyala wo yazadde jjajja we nga yazadde kati bo balowooza omukulu yawasa n'okuwasa naye ng'ate si ekituufu bagenda okukimanya Muyingo ng'ali ku gulawundi yazzeeyo ddeeka bamugobye dda ekitegeeza bamugobera bwemage kagamba ebintu bizibu nga bino ebagamba nti Bishop Anthony yagamba nti kabaka w'ebusoga yagamba mumute bano ne balooza bagambye kakati byaliwo ebiti ate buli mboozi gyogera nze mbanji wano temukola lugambo kasalabe kyabba temukola lugambo Susan nampijjadde ddota kansooka ennyonnyolo ya Ringtoni katono nnyo kati Ringtoni weave ebusoga oyali ajja jjukira ye muzungu yekka yayita ebusoga baayitanga wano simanyi oli lwaki yayita ebusoga kati bwe yatuuka n'alyoka annyonnyola bali abasoga ng'oluzungu jjukira tebalumanyi wano tewali yayamanyi omuntu amanyi yali amanyi ayasooka okusoma oluzungu yekka omuntu mu Uganda Katikkiro yali Katikkiro ono yagenda e Bungereza ku kusayininga endagaano y'olwenda kobi yasala enda ne bagisala kakanaga let me go leeta emiggo omusajja wakoze eki muleke ngende naga nti what shall I do kakati what shall I do ate Waswawaibu yali kyabazinga waabwe mukadde ako kakobye ku Waswawaibu katumutte ayagala kutwala bwakabaka bwaffe bakubire bwakabaka eno musaga akobye tumuyite tumute kakati obadde ogamba bannabyabufuzi era muli mu muganda wange naye kibadde kibi bannabyabufuzi beefuze omugenzi Kato Lubwama kuba speech zituuse okwogerwa nga bannabyabufuzi be boogera aba artist bayita buyisi kwogera linnya lyabwe wabula ekisinza okunnyumira Susan nampijjadde ddota azzeemu oyo yava mu komera oyo jjukira y'omu ku mikwano gya gundi gya Kato Lubwama Mbalaka Munyagwa Parliament yafunayo sente nyingi banna ensi kyateggwanga ali eyewutira supu we omugenzi gwe yamulangira mu katale yamulata supu w'abannansi mu katale gundi zaake simulabyeko ate nga zaake baamukuba emiggo Kato Lubwama yasookayo mu ddwaliro tabadde mu ggwanga ne Patrick naye ate n'ekirala Kato Lubwama alina we yagambira nakowa obulenzi obwo no principal agambye talina muzibu Susan nampijjadde ddota alabiseeko muwala wa Nagundi wa Lukyamuzi bannabyabufuzi njagala nsooke mbakuwe bulijjo abeera nampijja yakubuulira nga tetoli ku gundi guno yogera mpola ebintu ebyo soko tuwe wamma bannabyabufuzi era bwe batandika okwogera ffe nga twogera ebyannampijja kuba tebijja kusobokera eri mutuwe Munyagwa omugenzi yagenza okufa nga ndi ku University of Understanding Ekigo namanya Kato Lubwama ng'ali mu DP nga nange nkyali wa DP ne saamusemberera nenziramu okuba nga asemberera Kato Lubwama namusemberera tuli mu Parliament bwe nasemberera Kato Lubwama nendaba omuntu kunze ng'ali Godsent nga Kato Lubwama akola byenjagala nga tatwala bulamu siriyasire Kato Lubwama nga tomusanga nga yeesibye mitaafu no Kato Lubwama nga ali humorous Kato Lubwama nga talina nkwe nga ali dependable kwita mubalema ne mugamba oli mulema naŋŋamba nnyina obukodyo obu nja kubagamba amaaso gange gaalemala
bwe banaagaana ekyamaaso mbagamba amatu so oye Kato Lubwama abadde so humorous nze nga nsanyusa nga nze mwagala nnyo neera nze mbabuulira Kato abadde muntu mulungi wakuba mpozi nga tomumanyi mu palamenti ne Kato Lubwama ng'omutuukirira mu kantiini n'omugamba omanyi mwe mwatuleeta mu bintu bino naye bulira ensawo eyebyeyebye ng'agamba nange sirina bulungi sente naye kantomere Cissy ono mugambe ekizibu kyaffe ng'atuuka ewa Honorable Cissy Namuju n'amugamba gwe soko mpe emitwalo 30 mutudde ku sente nnyingi mubbye sente zaffe ez'eggwanga zonna mwe muzirina mu kasawo ako mutuwe sente ate nga kyali kituufu mwe mulina sente zaffe basise sente zaffe mwe muzirina era yakwatangako emitwalo 2 n'agimuwa Kato bambi musajja wattu n'ayako emitwalo 5 nze yalusiiza ekibalo n'ampako 15 Omukama Katonda Kato akuwumuze mirembe otulekedde ebbanja eridwa nnyo omusajja gwe bayita Kato Lubwama. Kato Lubwama ye musajja abadde alwanirira obwenkanya. Kato Lubwama ye musajja abadde alwanyisa obubbi. Era njagala okubategeeza kankiddemu wano bwe nali mu kkomera ne ŋŋamba nti Katonda yandinsaaside ne nfuluma ekkomera Kato Lubwama ne bamujjanjabirako mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital kubanga eddwaliro eryo we lyatuuka omuntu yagendanga mu Amerika ne bamugamba genda e Uganda gy'olese eddwaliro erya Kawempe North Hospital genda owe UK ne bamugamba genda e Uganda gy'olese eddwaliro naye kibi nnyo Kato yafudde simujjanjabye. Bannange mwenna mbalamusizza kitalo nnyo ekya munnaffe Kato twakiitirirako constituency emu mubitegeera ate n'emizannyo gye Kato singa mubadde mwegendereza abagendako mu theatre ng'azanya emizannyo wabaddengawo obubaka bwasindika era babadde babitegeera babadde basobola okubitegeera naye kyannaku nnyo nti Kato mu bintu byonna byabadde ayagala mu nsi muno mubadde mulaba abadde comedian naye ng'ayagala enkyukakyuka kyannaku nti agenze mukama amututte talabye ku nkyukakyuka. Susan Nampijjadde Dota omulabi oyo mwala wa gundi wa Ken Lukyamuze yali constituency yaabwe eyo Kato Lubwama gye yabanyenyaamu yabasigukululamu kakati munda ebisinga okwewunyisa kufa kwa Kato Lubwama. Kato Lubwama amaze ebbanga nga fenna tukimanyi over emyaka ndoozi 2 ng'akola ku Kyabasa mu morning show naye ng'akola ne Abe Mukiibi ensi yonna ekimanyi nti tebalima kambu balina okufa kuno kwagasa abantu bangi era gundi kuba emabegakawo John Segawa babaddewo emboozi nnene Abe Mukiibi yajja mu gundi ku Bati Valley n'ajjayo amatala ge gonna n'agajjayo munda omwo babaddewo olutalo nga lunene nnyo naye mu kufa nagenza okulaba ate Segawa abannaye Abe Mukiibi musiime Abe Mukiibi abaddewo nnyo mu kufa kwani kwa Kato Lubwama in fact akabye n'amaziga ensi ne yeewuunya kati nze kankubulire kale mpulira saagala nabyogerako seguyo owakana si wakana seba abadde ayogera n'akaba n'amaziga anti kati ebyo bwe naayogera byenja okwogera kati kambireke nze kati nsoke kubanga siwakanyiza kati sebu akabye n'amaziga neyomberedde sigambye nti mpakana nkyaloonya bigambo bituufu byenjogera naye binsobedde kubanga ibannaye nkole ntya kati waliwo emiti mu kibira olowooza egibeeramu gyonna gibeera miti kati zanya bintu byobadde ozanya kikyogezako okutegeeza anti gamba nange binnemeredde Abe Mukiibi akabye buziga bwa kisese kyogezako okutegeeza nze naganye okwogera mpandabe kuwerekera Kato olunaku luki mwebale nnyo byonna bye mukoze mwebale kubeerera Kato honorable webale
mikwano gyaffe gyonna mwebale, abasolida mwebale, abadp mwebale nnyo, my MPs mbebaziza. Njagala okwebaza Jeno Katumba webale nnyo okuva Katolo yafa woli abantu mwenna abazze lwa Kato. Kato abadde musajja mulungi, Kato abadde mulungi. You guys, Kato temwamutegeera butegeezi. You did not understand Kato. Tubadde ne Kato byonna tubikoze. Ndi musanyufu nti buli Kato kyeyayagala yakikola. Ekintu kimu ekyamulemye kyataakoze ye Film City. Tujja gikola. Nebaza bannange bano bonna, Segawa webale, Ashraf webale, Mariam webale, Abbas olieyo, manyi oli Honorable Ndawula, Misaaki, twasinkana Kato nga tuli baana bato ffenna, nga tukola rehearsal ku Bristol. Tusinkana ne tukola ne tutuuka wano. Kato had big dreams. Ana mukyala waffe tukwagala era tujja kubaawo. Abaana baffe Conrad mwena n'abalala, just be sure we'll be there. Twatta omukago from the beginning atandika okukola. Ebirala byajja, but from the beginning atandika okukola tusalawo tubeere ffenna. Twasinkana ne Katonga Abbe wabagambye nga tuli bavubuka. Abavubuka nno ba teenager, eriyo kuba omuvubuka ali mu 20s naye twali mu teens. Ne tubeera ne Kato nga yempagiruwaga waffe ffenna. Ye yatukumamu ogutaaka ne tuva mu Black Pearls ne tugenda tukola ekibiina ekyaffe nga tetulina yadde Simoni. N'atukumamu ogwaka ne tugenda ne tufuna ekizimbe nga tetulina ssente ne tukipangisa, ekyo ekya Bat Valley Theatre. Kato ekintu kye yasinga okwagala nga tugenze ne tusoma MDD kwe ku revolutionalizing performing arts mu Uganda. Yagamba talent, omuntu alina talent tateekeddwa kuba munaku, alina okuba nga alina buli kye yeetaaga mu bulamu bwe. Era ogwo omusingi kwe twatambulira ne tugaggawala. Ne tufuna ssente ze tutaalina kubamba gayi twasisinkana tuli ba teenagers. Buli omu n'azimba ennyumba ye, tewali apangisa mu art. Buli omu n'avuga emmotoka gy'asinga okwagala mu art. Ne tutambula amawanga mu art. Olw'okubanga Kato yatugamba nti artist tateekeddwa kuba munaku. Kyensinza okwagala Ssebo Sserungi w'e Kampala Segawa njagadde engeri gy'okwataganamu ne maama, amuyita Maama Maria, tamuyita Maria Mundagire, amuyita Maama Maria. Naye olumbe teruddamu ne ndubagatta, olumbe lwa Kato Lubwama, kubeera ewa Kato Lubwama gye beesanga okweyagala. Si kyekyo kakati olumbe lwe twatya olugenda kuddamu abantu baagalane olwa Amoni ne Juliana, ojjukira ebizibu ebyaliwo naye baba tebeeyagala. Bano tebayinza kuddamu. Segwe abasokolera eddakiika 3 tuli mu ssaawa namba. Tugenda kulekayo Bebe Kulu ng'ayogera. Ebiwoma biggwa bookya, Sanuwa mwebale nnyo okuteekamu ssente, Naalongo Musana mu kizingiza, oli mukyala w'amaanyi, Beaver Organic. Thank you so much. Leka tuleke Bebe Kulu kuba y'omu ku ba artist abafunye omukisa okwogera. Abalala bawadde kwogera bwogezi linnya. Until tomorrow. Cease fire. Engalo. Selector Search Pro. Twebale engalo, mukube engalo. Yenze musanyusa Kirasi. Banaffe abatwegesa amaaso, abatulaba ku mikutu egy'enjawulo, naddala wano ng'ogobera programu za Beaver Organic and Natural Products, mwebale kutambula naffe. Amanya nze Dr. Senjobe Richard nga nsinzira wano ku kirebe kyaffe ekikulu ku Lubaga Road. Beaver Organic ku Lubaga Road tuli ku kizimbe kiyitibwa Access Building.
tuli opposite ne woteri eyitibwa Sojovalo oba tuliraanye amafuta agayitibwa Olex Energy, tuli next to Olex Energy petrol station. Kale gwe nno ayina endwadde eyo nekusumbuwa funa akadde otukyalireko. Tuli bakugu mu kujjanjaba endwadde nga tukozesa butonde, tukola eddagala okuva mu mmere, tukola eddagala okuva mu middo, ate era tukola eddagala okuva ne mu bibala. Tulina products nyingi ku Biva Organic era ezimu ku zo ze ngendo bannyonnyola olunaku olwaleero olabe osobola kuyambibwa otya ng'oze ku Biva Organic n'endwadde endala nnyingi ze tukolako. Ate era tulina n'amatabi mangi okwetoola eggwanga. Tuli Embaale okuliraana ekizimbe kya BCU ku roundabout ya Sleeping Baby banaffe abali mu Eastern, era awo nawo tubeerawo Monday paka Sunday. Ate mwe banaffe abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala mu Busoga region tuliyiganga emabega wa poliisi, awo nawo wabeera waggule lunaku. Ate buli Saturday tubaawo n'ekipya ku branch yaffe eyiganga lunaku olw'omukaaga. Ne banaffe abali Kamuli tuli Kamuli ku Temple Road mu Busoga region, tuli Kamuli ku Temple Road ne Jjinja ku Busoga Mall. Bw'otuuka Jjinja tuli ku Busoga Mall. Gwayagala okutufuna ng'oli Lugazi mu Kono Buyikwe, tuli Lugazi wakati wa Shell ne Toto ku kizimbe ekiriko Abusa Bank. Awe Lugazi lunaku olwokusatu tubeerawo n'ekipya, ate era n'ennaku zonna omusawo abeerawo. Abeeruweero tuli Kasana okuliraana Airtel, Abeeruweero Nakasongola Ngoma otusanga Kasana okuliraana Airtel. Biva Organic and Natural Products ojaba otufuna era Kasana lunaku olwa Tuesday mbeera nammwe tubaawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi. Bannamityana tuli Mityana opposite n'eddwaliro lya gavumenti Emityana bw'oba oli Mityana. Ab'Emityana lunaku lwa Friday mu lukozesa ennyo tubeera nammwe. Ate asijja kwerabira n'ab'e Kayunga tuli Kayunga okuliraana Katicom Hotel bw'oba oli mu bitundu by'e Kayunga. Era nnyongera n'okutegeeza bannaffe ab'Embalala, Embalala tuli ku BAM Complex okuliraana Bank of Baroda ku High Street. Embalala wabeera waggule Monday paka lunaku lubeera lwa Saturday. Ate buli Monday esembayo mu mwezi